mugamba mutya abalabi ba TV bali gye mutuusaako engalo manya n'eddoboozi bampita CB Magic Mind ndi cinematographer ndi director okuva mu CB Films Production era ng'ekindeese olunaku lwa leero tuze kugira ku nsonga ya AI etabuse abantu beebuuza ekola etya kiri kitya eyamba ki. But I'm going to be brief about AI. Okay, AI nungi olw'ensonga nti waliwo experience empya abantu gye bali mu kufuna through okukola ne AI. Yeah, ekyo kisokera ddala. Ekyokubiri, it is something that abantu bagezaako okukolamu ebintu ebitabadde oba oli kyalowooza nti ekisoboka then nakikola, which is very fine. Abantu badde bambuuza nti AI eno kigenda kujjako omulimu gw'okola. Nedda, terina ngeri yonna gyesobola okutwala omulimu gwange for so many reasons. Siri mugezaako oginafuya oba ogiputtinga down because I'm pretty sure with the time maybe bajja kubanga ba-upgradinga naku elevatinga elements ezirimu okifuula a little bit realistic. Naye kyesiri sure nti ebeesobola okukikola nti n'okiraba nga bw'olaba gundi reality, ng'amaaso go kyeraba nti there's something that AI is going to be doing. I'm pretty sure ekyo kiba tekisoboka. So nze AI sijinaako obuzibu naye AI eyo ndala nnyo bwe tudda ku game and the creativity side, erina engeri gigenda okunafuyamuuko creativity eya humanity. Yadde kiri nti okozesa amagezi okucreatinga something okozesa AI, but it cannot beat nature. Tesobola beatinga gw'omuntu wa bulijjo kyokedde ku makya n'ogamba you know what, nze ne ttiimu yange let's create this and this. However much kibeera costly ne kibeera worthy nti kiba kigenda beerawo ebbanga lyonna. Quality and not inspiring some other generation ezijja. So AI zengenda kugamba nti I've ever tried to use it, yeah. Nagikozesako probably I think 2 projects. Yeah, projects zali bbiri, but chavira ku client kwanga client yansaba nagamba CB, why can't we use AI? And I assented that and I chose to use it. But I didn't like the outcomes, first of all. Nti frames ogenda kufuna ekifaananyi ky'oba oyagala ky'ogenda okuwandikirako prompt nti ekole ekyo kyekola egenda kikola naye in few seconds ate omuntu akyuke face like abeere nga si yooli, which is not good. Kubanga kati teri ngeri gye ngenda kunnyonnyola, there's no way I'm gonna be explaining my students oba my kids nembagamba ono muyimbi oyo gw'olaba muyimbi bw'ati nga inakichoses nga tafaananira ddala oli, So that's the biggest problem that I saw about AI. AI linga, I should say, a filter. Yeah, I think I should term it like that. AI is like a filter whereby ojagenda ku TikTok or Snapchat ojambale ofanane goyagala okufaanana nenga mu reality it's not nga sigwe, but however much it's cool for the society because the society want omuntu ngalabika bulungi, stuff like so. But then no camera, there's no more cameras. You can do something like that, like you can make sure somebody looks the way they want to look like, omuntu nalabika bulungi nga tokozesa ki AI. So for that matter, AI to me, no. AI nedda. Maybe
maybe nga bakizamuko elements realistically ng'osobola okulaba nti okay ono muyimbi bamuyita bwati, ono bamuyita bwati, ono bamuyita bwati, nga you can really tell, you know, because I'm going to give you an example. Inti bw'okuba ekifaananyi ng'okozesa simu oba camera, olina engeri gy'owuliramu that confidence nti yeah, it's me. Whatever, oba passport or something, like you go with it ng'omanyi, you know what, this is me. Era n'oli akulaba nga yegwe, you know. Ekitali ku AI nti AI ekufaananyiriza omuntu oyo, which is a little bit dangerous, you know. So I still have, I'm still inquisitive about AI. So for now, 2026, and you're using AI, bro, I feel like you're lying to yourself somehow. Yeah, you're trying to manipulate the society or your artist or your community about how enormous you can go about creativity using AI. But I feel like it makes more sense if you'd wake up with your team and you know, you create something nice out of nature, you know. So abagikozesa nkiddamu one more time, sibalinaako buzibu mugikozese. It lacks that realistic feel, like the sharpness, like there is something that is missing with AI. So ate n'ekirala, I'm not sirowooza nti ekintu kye mba nkedde ku makya ne ttiimu yange ne tucreatinga with our knowledge and tukwata with the nature and some other stuff, because like us CB Films twagala nnyo involving our local society into our business, into our works, into our videos, into our films. So bw'ogezaako okuleeta ebintu by'olowooza nti it is going to applause, you know, it is going to propel your career, I think okozesa AI, I don't feel like it makes sense. Edda akasemba edda I remember nga sinaba kuyingira mu production nakubanga nnyo ebifaananyi, so twasalanga abantu ne tubajjako emitwe ne tubambaza engoye ezitali zaabwe, you know. But after time, you know, byagwako, you know what I mean, because obudde butuuka, then you face reality, you know. So I feel like AI, nah, creativity more much better. All right, creativity more much better when you immerse yourself with the nature, have your camera, have your lights, have your team on camera. You're going to create something amazing, something that is realistic than AI. Once again, I'm CB Magic Mind. I'm a cinematographer and a director at CB Films Production. On our Instagram, on my personal page, that's CB Magic Mind, aka the President. Facebook, CB Films, TikTok, CB Films. Yeah, I'll be glad of balaga our creativity through nature, not AI.